tumira ku mukyalo oyo musawo atulaba bampereza ka message nange njagala okutumirako musawo Najjuka webale kubanga atoberanga ku program roundabout watoberanga ku telefina. We appreciate you musawo Najjuka tukwebaza tukimanyi buli oberako from emitima gitugamba Najjuka kati kwali atulaba yako wali bambi ali mu kutulaba era ne bali nabo tubatumirako musawo Najjuka. Thank you. N'abalala batulaba. For those of, by the way, they watch. Yesterday we didn't work. I was in the hospital and niku banta de kebi so tukanyura wa yange wano. Nengo ulida. Nenga ba engata tukulaba. So mkoza amasimu gavuze nga 10 mwaka. Naba kwe kubira kalango ngabana bategeredda lero toliwo. Yeah. So thank you so much for those who take trouble and watch this show. Continue watching it. This is the Night Economy show in the land. Muganda wafe gundi, muganda wafe Mbaziira Tonny. Omubuwaji. Yeah, ategese concert. Tuyina okulwana ennyo okulaba nti tumuwagira. So atubulidde ku nteekateeka ye bambi gy'ateeseteese. Remember the last show they had yali very successful. The police nature. Waliwo abasiba abakyali mu kkomero okuva ku olwo. Babasiba. Kati kuno tuwasabye tuli fule. Omanye ekyagwa bababuuza, how could you let a show flood like this? I know. Kobo, they told us they are just DJs. I know. They always scratch quack. DJ badongo nawe. Tekuli bebe kuluka milioni Bobby Wine, John Braka. Nemukuba gundi bwe. Spenda tekwali muyimbi n'omukweyo sabana bagikuba. Fekati nga twera alikirira aba DJ obu DJ. Bagendo lava. Bakyali kukomera paka. This is a big show, by the way. So we twenkagize ne Mbaziira, how ready is, how safe are we kuruno tebasibe basirikali balala olwa show yabwe. I know. Natunyonnyola ku mbeera bwegenda okuba. Chezeza TMT live experience endongo y'ebinyanyanya mu Kampala. Kulu okutaano luno tugenda kubeera wali wanse na bingo bukyo manya Emboozi yokeri mu kibuga. Namwe mukola rehearsals. Of course andi kati eraffe concept eyaffe etubanja kimu kwebeerera mu bwebeerezi. Tukola rehearsals in one way or the other cause nze kati ekyo nkikola buli lunaku. Buli lunaku nakati saawa eno era kyengendako buli kati tuba tuyisaamu. Teri kintu kyosobola kukola nga kirungi nga tokiwabudde. Tugezaawo okulaba kuba abantu betukolera abo bantu bageza ate babuufa ate baagala ebyakabi ate ebyakabi tusobola bipapiro ina kubanga obiwaayo akadde n'obiprepare. Police of course bakimanya nti ffe tetwalina tabbu. Ndowooza tabbu esinga yali mu nteekateeka yaabwe naye ffe twali tukoze buli ekyetaagisa. Era nakakuluno kye twakoze buli kyetaagisa lwakuba lisem around bakikalubizza nnyo kyatabuse nnyo baatidde naye ng'era kyekyo abantu bonna bali ready for nabingo bwekyobamanya twapangisiza ne tusasudde n'essente z'embwa wangi waliyo n'embwa ne fire brigade n'ambulance byonna kiriya naye nga byonna twabigumidde kubanga ffe tuli batuuza bawa amateeka ekitiibwa twagala buli kimu kibeere kiriya abantu baje buzitu bendongo tweyagala eno gwe ebinyanyanya obimanyi so ebyenayina bibaawo naye bw'obulamu busigala bukola ki bugenda mu maaso kubanga ffenna buli omu alina olunaku lwe ffenna nange yankangamu awo Katonda naye nasparinga n'alaga nti akyanjagala Katonda bw'ati bw'akola ebintu ate era tukkiriza nti Katonda baayagala bakola ki baatwala so ekya mukama waffe ejja kubola nnyo kubanga atuvudde ku maaso kibi nnyo but tekirina nnyo wekikwataganira nateekateeka eno gye tulina kubanga wano tugenda kuba mu disco kuba binyanyanyanya ate bwe setup eyaabwe teri nnyo sayidi eno bo babira bekololo sayidi eringa mutera obyogerawo naye nga still tusigala tukungubagamu n'abafamily ne ba members aba parliament abalala byonna n'abakulembeze fubona musajja yabadde naye afuna akaddeke nadda mu ndongo n'akubako n'ebikonde n'abinyanya tubadde situnamulaba kyovula ekibuzo kyange ne kijja mubadde mwafunye omukisa omuleetako mu binyanya tubadde tetunamulaba naye tusaba ndowooza era bwabaayo kamawafa bali eyatuukayo bajja kuba tuleeterako abo nabo babeere kubanga kate bano bakayemba solo bo tubeera nabo bajjufule lutaya tubeera nabo saa meya walukaga era bayida nabinga agenda kuyimba saawa ezi kakati kitigiza bona wano tubeera bangi nnyo ebyadda atusaze nnyo okugenda nga tumukubyemu ku disco y'abinyanya n'ajulirako bwebeera naye kale tusuubira abalala n'abanamuddira mbigire n'abamyuka be bajja kwongera okujja bakimanyi kubanga disco erina test disco endongo etujja agenze talozeza ku disco agenze tagirozezzaako ekyo nno kibi naye tusaba abalala basigaddewo ajje tuleetu tukwasaganye bajje ne nabingo babere balabe enteekateeka wabinyi betugenda okukola ku show nabingo la kubanga bomanyi nti obulango tukola bubeera bumpi balambwa seconds 35 tusobola kuteekamu byonna buli kyogenda kukola naye show nabingo egenda kubeera
packaging bulungi kisole ya kenze ne makerere n'abayizi ndowooza byavuddemu omanyi kadula kuba nti tuba tubayita bayizi kitegedde kakati mu kubeera nti bantu bakulu balina buli omu byakkiririzaamu n'omulala byatakkiririzaamu ate ng'omuntu omukulu oluusi abeera n'obuyinza n'eddembe okwe-expressinga their feelings towards anything kakati ono tiyabadde politics wabula ndowooza bintu birimu omanyi baba ne houses manya Mary Stewart manya byakola bita kakati ndowooza Eddie Kenzo alina flag emu ya house media giyakutte ku stage kati ndowooza abalala kitabagendera bulungi nekisi bya politics nemu nange oluusi omuwagizi oyo oyinza obutaba nnyo n'amaanyi ga mu controllinga naye nze kyendowooza bongere kutuwagira bawagire talents bawagire abantu banne Uganda kati Kenzo na Uganda baba baleeta abayimbi okuva eri ebweru bo ne mutabatulugunya lwaki mutulugunya abammwe mwongere kubeera bubezi supportive mutuwagire mutugoberere ffe tubasabule ekinyinyi nti ffe tubasabula ne mumatira. Okay, oyeno mwana wa binyanyanya omubwati. Ebigambo bibadde byebyo bakikwata. Njagala mutwalako ku Festino Beach one of these days era kamalirize. Abire ku byemukono ebinyanya babiwulire. Wabula ate ku nsonga zezimu anina abantu abenjawulo. Touch before if I forget. Easter is around the corner. There is a report wobotegeka bivulungo mpulira information gitwali clearly. I was chatting with one of the police muwamanyi mundomo yangambye Tash Easter ngeri jeri around the corner bagenda tuuka ekiseera nti Easter oberi yo 17 by 27th buli anategeka ku 17 ku Easter olina okubanga fayiro yo mweri police tuwekisukanga 27 police tejja ekivucho nebo kirazi bajja kigana olwensonga ka police yagala kwetekateka emanye nti okay emasaka wanabirayo baguni deploying abasirikale bameka so kukola preparation oyina okubukinga nga bukyali balina okutegeera singa kakukana n'ogenda okusaba police gundi nga deadline yayita the ya police ekivulu kyo nabo bokiranze tebajja kukola ki tebajja kibeza. Which is true. I think it's good for preparation. Yes. One week to that yeah, exactly. Yeah. Then the other thing chebangambye tusabe nnyo buli ategese ekivulu ku Easter omanyi nti omugezi Jacob Olanya speaker mu constitution lwe bamuziika eggwanga lyonna lirina kubeera mu kiwungome tulina kubeera mu celebration. Kakati pressure eriwo nti balina okukomyawo omulambo kyokka bakomyawo omulambo tulina okubanga waliwo speaker mu parliament mu constitution tulina okubanga twafuna speaker katwakyaliwo process y'okunoonya speaker ani agenda okuddira Olanya mu bigere kati then bwanadda omulambo gwe baguleete mu parliament we bagukomyawo mu parliament then balyoke bagusabire bamuziike singa all this process etambula nebanga okuziika kutuuka tuli mu Easter kitegeeza Easter teriiwo tulina kubanga tuli mu kukiyongobero teri kujaguza getteeka singa okuziika kwa speaker kugwa mwezi ennaku oba onfunye ekigambo kitegeeza singa kugwa mwezi ennaku kitegeeza teri kukola ki pate eggwanga mulina kuba mulikke so buli promata atagese ekivulu yongeza essaala ekivulu okuziika kubeere ale oba before. Otyo endowooza mukitegedde bulungi.